ebintu byensi bizibu Katonda nga yakuwadde n'ennume ezaala osobola okuva mu ghetto n'owasa minisita osobola okuba nga tewasoma n'owasa aba PhD ofubutuka mu ghetto n'ofuuka gavumenti Kenzo Katonda ne bw'atakwongera kirala atulaza amaanyi g'okuyita mu ggwe wasulanga ku street ebitabo tewali muzadde toyina wa Luganda n'oleeta BET award mu Uganda olwaleero wuuyo omaliriza osula ne gavumenti munju si munju mwokka obikka gavumenti mu kisenge kyo ebyo bye mbagamba nti ghetto youth Katonda nga yakedde nga wakwanukula ssaala zo akikola na mutima ogwo ate tulina bye tutatunuulira mu nsi eno naye ebimu bw'oli byetegereza n'oteekamu okufumiitiriza ojja kutegeera nti Katonda ayogera ayinza okuba taleekaana ngaffe naye ayanukula sikkiriza nti maanyi g'Eddy Kenzo byonna byali na bino byonna bye mujja mulaba mu nsi singa nkuddizaayo Eddy Kenzo ow'emyaka 2 myaka 3 emabega nenkuleetera ne Nyamutoolo ow'emyaka 2 oba 3 emabega ojja kutegeera nti bano abantu banjawulo era singa ebintu tebyakyukamu Katonda kuteekawo mukono gwe era singa si Katonda bano abantu tebandikutte direction yemu sikulimba Kenzo bitabo tewali ekyo naye akyeyogerera naye sebo oyo gwolaba abikibwa wa PhD gwolooza Katonda tayogedde kimala gwe kutandika kumukkiriza na kutegeera nti Katonda nga yakedde okukuwa n'ennume ezaala kale ffenna essuubi litubeerenga mu Katonda kubanga singa alikkiriza n'ayogera gy'oli obujulizi ojja kubukwatako olibuleetera n'ekisero wamma ayagala okugenda ebweru aba Star Fever Uganda Limited bakukakasa nti akasenteko oteekamu nga vize kuli mu ngalo banoonyeeko ku nooti 74 nooti 67 26 ng'oli mwana wa buwala oba wa bulenzi oyagala genda kukola nga kirina oba waitress oba security guard bayina emirimu mu mawanga nga Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Dubai, Abu Dhabi ne Qatar bettanire bakusuza bakuliisa bakujjanjaba salale ali $1.5 million ku $2 million bakubireko ogenda okola interviews